Chosen Becky tamalina kusoma bisaini post anakola atya Ulaya tobule kituufu obusaini post oyinza obutabutegeera nnyo naye nkugambye ng'oyagala abazungu banjayalira buyayanizi n'abalaga ebifo bye natambulamu mu US bali akulabirira gamba hey Chosen Becky we love your music kati mukwano boyita ku busaini post yo ne bakuyitako yoga Chosen Becky that is called Hit the Road nomanya gy'olaga I'm loved naye why abantu njagala oyogere mu luzungu Chosen Becky ogamba nti bannamasaka mwenna abanvu mu maanyi leero nange mbalabeko nti bannamasaka tulamu in English naye amalo naye kale Masaka, my fellow Masakanians, village mates, I abused me, but going in Canada. You don't know. Okay, industry no did about industry ya nyongeza kudowooza anti ndi mumbeja ate woba ogenda Canada osirika my friend you don't have kati industry yaffe sinyangatose ebitulina ebizibu bingi oluusi tetukola nnyo kati nonze nyinza ofunayo omukolo naye waliwo omwana aliyo atafuna omukolo so si byangu but tusaba abafaani baffe twongera okubasaba batuyambe batuyirewo emibiri kubanga batulaga okwagala nga bakulaga abayimbi b'ebweru abalala tujja kubaako wetutu naye nga kirabika nga industry eno temulekedde abasajja nga bapromota event organizers bikozesa okuba nti babustinga ekintu ky'emisolo mugenda kikolera mutya si ffe twabalekedde naye beewa obuyinza olwokuba omuyimbi omuto bayinza n'ozannya oluyimba lwo mu muvi n'osanyuka busanyusa ate nga tutegedde nti ate basobola okuwayo kasente kati aluusi abantu ababatuyambako tubasanyukira ate newesanga nga newadde obuyinza naye nga katonda ajja tuyamba tulwana tujja kulwana tubeere nga twesigaliza mugenda kulwana mutya nga mwe kenyini namwe mwerwana nga abayimbi we are loving people, we love each other, don't we? I think that what I era still on this church promota wabataddeko n'emiwendo waga Chosen Becky alikaleta yekachaleta buli Masaka kwa mitwalo ngeyi tumuwe mitwalo abiri okumupandisa basinga ozannya ebinnyira bibiri omwana simukwano suli babbeeyi temufuna amawulire matuufu kati muuzanze nzuno Mwoli. Chosen Becky wasente mekamu ntali. Chosen Becky akola nakwagala ekisooka. Waliwo omuntu ajjanga mugagga nnyo. Omuswana omugamba emiliyoni emu nakugamba n'enyabuzi njagala kuwa ttaano nakwagala. Gye bali bafaani bye bachoze. Ate mulimu abantu era bafaani nga baavu. Sijja gamba nga baavu ng'akwagala na mutima. Kati ng'ogenda mukoleranga bw'ali. So ndi wa bbeeyi eri abo abanjagala era abakimanyi nti bwangu ekizibu. Era still awo nyina era industry girekedde abasajja abakyala mwatandise kuba nti mwebyula mweyerusa mukola njala nakwetega abasajja bakulu kati nno n'abasajja nabo babikolera basita omuddo okutu bro kyekyo kyabakazi gwe nno ddaawo eyo kwewunda kati ebintu by'okwewunda mudde muveemu mu bintu by'okubigattikambu tweyerusa bikikwewunda oli tuliwo kunyirira oli waba ayagadde kwerusa it's okay wumudde kutu obuze essaawa it's part of kunyirira omuyimbi kunyirira tulina kunyirira ate tewali yeetega musajja mukwano kigambika nti muli baavu nnyo abayimbi ekitagambika engato yange omanye ebbeeyi yaayo teekawo eyo neyange buno bwavu my dear ojja kaaba ojja kuswala engato mbadde sigimanyiyo engato zava US nze ndi mukyala munenyi wa nnyonyi era njijjeeyo omanyi oba ne gadgets zo ng'ozijjayo ku time njijjeyo kubanga ndi mu kwetegekera lugendo lwa Canada kati otandika okwambala ebintu nga si byanwaduse apo waki obiraba naawe busawo nange owaye nga tumaliriza waliwo okufaani yagamba nanyambalira engato empanvu bawanvuemukko engato empanvu nzambala nenyimpi nzambala njagala okuwanvuemukko kubanga ekiri part of kunyirira tulina okunyirira Chosen Becky someone would love to know how is that
education butya bukutwala butyako munaye alhamdulillah ennyonyi ozinnya okufumba buli butya sofa omusajja yakita omuzaalira y'omwana banga ligenze owemula okimanyi kikyoyogedde mugulu bamalayika abadduka n'enzigi ne baziggala ate batya omuzaalira y'omwana kati kiri bwe kiti omukyala yenna tasanyuka nga tali happy inside era singa mbadde munyuku n'aligambira naye olw'okuba ndi musanyufu munda kumanya waliwo omuntu atabula. Someone may ask are you pregnant? Pregnant? Why would someone ask? No. For another baby? Excuse me, that's my personal life, bro. In Canada, someone would ask me, we're going to take Canada. Never names it fine. What is it? What is it now? No. Okugejjamu kya buntu. Okugejjamu kya buntu ndya nnyo. Lya bulungi n'ogejja. No, but this is the right time for you kubanga omwami Amiri omwongerayo ku mwana. Don't you think this is your right time? Ajja kuŋŋamba. Bwana aba yagadde ajja kuŋŋamba but for now tukyasinga music. Tukyasinga music. Tuli mu focusinga ku linnya nnyonyi bannaye ngenda Canada. Ennaku zino ne TikTok ekufuukidde tabbu. TikTok yes kiesa. Enyambyeko okulaga talents zange zibadde hidden. Omanyi omuntu okuyimba toba muyimbi just muyimbi obeera talented kubanga bitu acting mu videos kitegezo ina gondi eyo okubeera actress oba actor. Kati nze TikTok enyambye okujjayo ekitone kyange. I act a lot, I enjoy it. Nensanyuka nenyumya. Todiwe twasembayo okubeera nange akasembayo kunze ng'ogamba nti omwami we yakolera birthday n'omusuubiza ensi n'eggulu naye bwe bamusuubiza tetulaba kituukirira bamusuubiza abalongo anti yabimanyi eyo munda omwami byemusuubiza bibeera neyo kyogamba oyagala bimulage wano nga lwaki tobimulaga nga yambule yambule Owemula onawemula naye kaakati ffe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 7 oba noti 7 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo